Oli ku PBS TV Story to World nze baliko wa Ejiso bama owensonga akutusako programu yaffe gwanga ku gwanga The Political Giant. Wano wetwogera ku bice bigenda mu maaso wano mu gwanga sako ne wabweru w'eggwanga. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'e12 omwaka 2024 omwaka tugutwaliriza guggwako era tukubiriza bonna abakulira ebidduka mubeere beegendereza nga mugenda mu byalo kubanga mu bikujjuko bino bangi abafiirwa obulamu tukyabaagala so muvuge n'obwegendereza. Nina omukulu olwaleero kanso ate nga muna byabufuzi. Ensonga lwaki tuleeta abakanso nga bano mu byobufuzi nti tuba twogera ku ekyo kyennyini ekiri mu mateeka. Kansooke mubawe abeeyanjulire tugende mu maaso. Kanso obuuza kuba tulaba. Neyanziza nnyo neyanzeke mukama wange. Sanyuse nnyo essanyu nalyamu ekiwagonja lero ku PBS TV. Yes. Ndi musanyufu nnyo mukama wange. Erinnya nze Edward Mubiru we Katalijirya. Yes. Munantebe ow'ensonga. Ow'ensonga. Essebo mukama wange. Nkweyanziza ssebo. Kanso bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga tulaba nti waliwo enkyukakyuka ezze mu byobufuzi. Olwaleero tulaba DP Block nga yavaayo negamba nti ffe tweyawudde katutandikewo ekisinde ekyaffe era ne batandikawo kye bayita Democratic Alliance. Kanso mu kulaba okukongwa ggwe muna byabufuzi ate nga muna mateeka. Olowooza ekigendererwa ki ekiri mu kino okuba nti ate abaagala enkyukakyuka batandise okweyawulamu ne batandikawo ate katucreatingewo ebibiina ebirala. Kino kitegeeza ki mu bifuzi bya Uganda naffe bana nkyukakyuka? Neyanziza nnyo mukama wange. Yes. Kakati omanyi mu ggwanga naddala lino erikula tubeera n'ebibiina by'ebyobufuzi bingi. Yes. Tubeera ne coalitions nyingi era kinajjukirwa nti mu ggwanga muno tubaddemu n'ebibiina by'ebyobufuzi bingi era tubadde n'emikago egy'ebyobufuzi gibadde mingi nnyo. Biba ddala mu mwaka gwa 2019 twalengerako omukago ogwo gwakolebwawo mu 2016 ate emikago gino gizze gikolebwa mu kaseera ak'ebyobufuzi ebyobufuzi bibindabinda nga bituuse. Naye ojja kwesanga nga emikago gino era tewali kyamaanyi nnyo kiba mikago gino kuba mu 2015 waliwo omukago ogwakolebwa ebibiina ebyenjawulo byayingira mu mukago guno. Ebiyingira mu mukago guno era ng'ezimu ku nsonga ezali zikola omukago guno zaali za kubanga ebibiina ebyobufuzi ebivuganya Mwami Museveni byegatta wamu bifrontinge candidate omu anavuganya Mwami Museveni. Naye omukago guno gwalemererwa olw'ensonga nti buli munnabyabufuzi eyajja n'ayingira mu mukago guno yinga ye yajja alina ebiruubirirwa ng'omuntu. Njagala okutangaaza nti abasinga abagenda mu mikago gino alliances zino baba bazze naye nga bazze kwegamba nga beenoonyeza bya personal benefits oba personal interest. Toli nyingidde omukago naye nga njagala kwesimba ku kifo kya mubaka wa parliament naye wabula nja kukozesa omukago guno nga platform okufuna ekifo ekyo kye naba njagala eky'omubaka wa parliament oba ekya meeya oba ekya kansala. Tulaba nti bangi abeesimbawo nga bayitira mu Nuupu ne beewangulira entebe naye nga inakyo sense ebibakozesa omukago oba ekireetera abantu ogenda mu coalition mu zino alliances zino abasinga baba bazze kwefunira byabwe kufuna personal interest kufuna bifo. Kati bimu ku bintu ebitta emikago era n'emikago gino egibadde omanyi like history repeats itself oba bino oba history nti eyaliwo tuba tulina naddala mu byobufuzi tuba tulina okumugoberera olw'ensonga nti ojja kwesanga nga ebyaliwo era kakati byebiriwo era bino kati nga guno omukago gwa Democratic Alliance oguliwo ogwa Mwami Mpuuga nga bw'ogulaba tewali kyamaanyi kyokugenda kukola kubaako nangeri gye tugenda kukyusaamu omulabi atulaba ayinza olowooza kanso n'onsonyiwa okusala ekirimi ayinza okulowooza nti guno omukago okujjawo abasinga bamanyi nti gweyawudde okuva ku Nuupu ne batondawo ekyabo naye bw'otunuulira papasi yagwo nga bannansi tebannagitegeera. Bw'osuubira papasi ki bw'oba olaba nga ggwe munnabyabufuzi papasi ki gye bavuga? Kakati mukama wange mwana baliko waneyanziza ekibuuzo ekyo. Manyi mu politics nage tuyita political ideology ti buli kibiina eky'ebyobufuzi oba ekisinde kiba kizija kirina political ideology yakyo mukikiririze oba dynamics y'ebyobufuzi mukikiririza oba nfuna naye era buli kibiina ekijja kigamba nti ffe
twagala buyinza naye tuyimidde bwe tuti ku nsonga z'ebyobulamu. Iffe twagala buyinza naye tuyimidde bwe tuti ku nsonga z'ebyenjigiriza. Iffe twagala buyinza naye tuyimidde bwe tuti ku nsonga z'ebyenfuna. Naye era buli kibiina kirina okujja nga kirina political ideologies eyakyo okitambulira. Ensonga yonna eyo nkulu nnyo ku kisinde. Naye ojja kusanga nga kino ekisinde ekipya ekizze kya Democratic Alliance ekikolebwa Right Honorable former leader of opposition Mwami Mpuuga ow'ekitiibwa tekirina nganze mulabe yange nesirabako kiri agenda nti oba kirina ideology eno oba eno. Nawuliddeko n'onsonyiwa okusazaamu omukulu Abedi Bwanika ng'ategeeza nti ebimu ku byabaleetedde okuba nti beeyawula okuva mu NUP bafomingewo ekibiina ekipya ng'awa ensonga nti nga bo ennono ya Uganda oba n'ebyobufuzi tebasobola kuwagira muntu oba tebasobola kukolagana na muntu bo bakivuga nti NUP ewagirwa abali b'ebisiyaga nga yawo awensonga nti tetusobola kubanga tubeera mu kibiina ng'ekya NUP nga kiwagirwa abantu abali ebisiyaga ife tetusobola kati nga ze zimu ku nsonga eziringa eziri ku front naye nga Munnayuganda ayagala enkyukakyuka gwe twebuuliza nti ekyo ensonga enkulu ze twanditunuulidde okuba nti tugenda nazo mu maaso. Webale kubuuza kibuuzo ekyo bwana baliko omanyi kitunege tuyita political maturity mu bintu by'ebyobufuzi. Era obanga nawe oli mu kadala oli mu nabyabufuzi ng'era oli mu field ya byabufuzi wali ebintu ebimu by'olina okwewala gwe nga gwe omuntu by'otalina kukola oba by'otalina kwogera. Kuba kati nzikiriza nti olina abali mu kisinde ekyo kya Democratic Alliance bonna ba DP block bali mu DP block era ebyobufuzi babiruddemu babimanyi. Tosobola kuzannya byabufuzi naye ng'ozannyira mu linnya oba ng'ozannyira mu kiti ky'abalina ate bemuganya nabo bumuli nabo mu ludda oluvuganya. Ekyondeko si kikyamu era nze nkivumirira. Nti era naye nga ngenza okwesimawo ndengamba nti kati nze Edward Mubiru ngenze waffe Entebbe kwesimbawo ngenda balonzi ne mbagamba manifesto yange ebizibu bye bibakwatako tibannange mumpagire nina kukola kino nakyo nakino. However much ebimu ebyo ebikoonako ebitonotono ebitakoleddwa bulungi naye ate zisikirize na mu politics wakulumba mulala nti bannaye kino kikoleddwa naye kamulumbe nkole ki nze nembisewo ebyange. Kubanga ojja kusanga n'abaana abasinga bonna ojja kusanga n'abasinga abakola ebyobufuzi babikolera mu manya g'abantu balala ate nga ekintu ekyo kikyamu nti bw'omala ogenda kwesimbawo beera ne clear agenda nti ngenda kwesimbawo naye oba nkoze obwavu bwange bwa Democratic Alliance nesimbyewo era mukwano guno ngukoze naye njagala maybe njagala tukole ki tukwataganire wamu ekyo zino ze guidelines zange oba ze ideologies zange zenkoze ki zendese ku mmeeza. Naye ebyobufuzi bino byokubanga buli weemirira kadala k'ebyobufuzi ng'ate okusobola okuyisaawo ebyo byagala kuba kibiina kirala bayagala kuba kisinde kirala batakiriza mu nzikirizayo kino ekyo kikyamu si kituufu nnyo era nze nkivumirira mukama wange. Tujja kuddamu katumale okuvaako mu kalango tudde n'ekiddako. Gulanga bw'owangula ne Superdell. Kenda bugenzi ku kibanja kye kya Google onyigemu Superdell. Bulambalamba ojja kulabya bitundibwa omuli TV, woofer, smartphone ez'omulembe saako n'ebintu ebirala. Wano olondeko kye wandyagadde okwetuusaako okitekeko ensimbi osobola okubeera munnamukisa okukiwangulira ne Superdell. Superdell by Bid and Win. Nate kanso nga tuvuddeyo mu bulango baffe katandikire ku nsonga ya Kano Dr. Kizza Besigye okuba nti yakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ate n'akomezebwa wano mu Uganda. Kanso kino kya mu mateeka okukwata omuntu ne mukwatira wabweru w'eggwanga ate ne mumukomyawo ne mumuvunaanira ate mu kooti y'amagye. Kanso nga gwe munnamateeka ensonga eno yalina okukwatibwa etya? Neyanziza nnyo muganda wange Mwami Balikoowa olw'ekibuuzo ekyo. Kakati ensonga y'okukwatibwa kwa Kano Dr. Kizza Besigye songa y'okumukwata ne bamujja e Kenya ne bamuleeta ne bamukomyawo mu ggwanga muno songa kirimu engeri ebbiri. Ensonga esooka kitegeeza ti gavumenti ya Uganda eyina omukono ogw'amaanyi ennyo mu Kenya. Ate era kitegeeza ti gavumenti ya Kenya yanafuwa nnyo nti nafu nnyo
okuba nti omuntu asobola okujja ne bamuwamba, okuba nti omuntu bamuwamba ne bamujja mu ggwanga eritali lirye ne bamuzza mu bumenyi bw'amateeka. Kuba tulina kye tuyita sovereignty mu international law. Sovereignty buli ggwanga lirina kye tuyita territorial jurisdiction. Buli ggwanga lirina amaanyi amateeka gaalyo mu territory yaalyo. Kati ekisobola okuba nga bakwata Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu ggwanga lya Kenya ne bamuleeta eno mu bumenyi bw'amateeka, ekintu si kituufu, si kikyamu kuba neereza extradition. Extradition kwe kukwata omuntu ne bamujja mu ggwanga eddala ne bamuleeta mu ggwanga erirye lyennyini. Wabula omuntu oyo alina okuba nga yamenya amateeka ag'eggwanga eryo ne bamuleeta mu ggwanga eno, era lino eggwanga lye limusaba yabula lisaba liyita mu mateeka, terimalaga mukima ne ligamba nedda omuntu ono katukole tumukole tumuleete. Lirina kuyita mu mateeka. Ne bamusaba ne bamugjayo, balina nakugenda mu kooti ne bafilinga application mu kooti y'eggwanga eryo ne bamukima ne bamuleeta. Tebamalaga mukwata bukwasi bumenyi bw'amateeka nga ne gavumenti yeeyo gyali temanyi ne bamuleeta ne bagamba nti ate wabadde extradition. Si extradition kuba waliwo engeri ssatu. Waliwo okuba kituuza deportation. Deportation kwe kubanga omuntu wayingira mu ggwanga eggwanga eryo mu bumenyi bw'amateeka ng'eggwanga nga tebakukkiriza kuba tolina bapulazi kukkiriza kukola ki kubeerayo oba si ekyo nga wayingirayo mu butuufu naye nga circumstances ziriwo obanga akaseera oba visa eraga eyinza okubeeraga nti olina kumalayo myezi 6 ate nomalayo emyezi 8. Kitegeeza kyekintu oba aliyo mu bumenyi bw'amateeka basobola okudiportinga, kiri mu deportation act. Then enira endala olina era omuntu tasobola, gavumenti eno ebemwagala, gavumenti tebasobola eggwanga liri eddala tebasobola limuwa kuwa muntu oyo oba kumuwaayo nga eggwanga lye limwagala limenya amateeka nga okutyobula eddembe ly'omuntu tuyita tocha. Kwegamba nina eddembe lyange nti oba nkwatidde e Kenya tebamala naye kasita wabeera nga waliwo files oba allegations eziraga nti omuntu ono oba eggwanga lino eryagala omuntu ng'ono limenya amateeka likuforcinga abantu okukkiriza emisango egya naggomola nga liyita mu nkola eya tocha, enkola ey'okutulugunya abantu bannansi baalyo esobole okubakkiriza emisango. Ekintu ekyo si kituufu era omuntu oyo akkirizibwa okugaana oba eggwanga lyeddala lisobola okumugaana. Naye endala ensonga ey'okusatu omuntu kubanga eggwanga erimwagala terisobola kukola kye tuyita fair hearing mu mateeka article 28 nti waba nga proceeding tezijja kubeera fair wadde n'akatono kuba eggwanga likkiriza omuntu yenayina mu mateeka akkirizibwa kuba ng'alina munnamateeka wakola ki munnamateeka amuwolereza. Naye obanga tewali muntu amuwolereza kitegeeza era eggwanga lityobodde eddembe ly'omuntu oyo liba litobudde akawaayiro 28. Okugaanibwa kwa Martha Karua okujja owolereza kano Dr. Kizza Besigye ngammwe bannamateeka kirekawo enkolagana wakati wa Uganda. Tulabyeko nti bannayuganda bangi abagenda e Kenya ne basomerayo amateeka. Enkolagana esigadde etya okuba nti omuwolereza agaaniddwa okuyingira eggwanga awolereze omuntu nga yegwamanyi nti bamukwatira e Kenya ate nga si mumenyi w'amateeka? Enkolagana esigala kakati njagala okusooka okwetonda eri baganda baffe abo ab'e Kenya. Tubadde tunegezita East African Community ti amawanga gano agagwa mu East African Community gakwatagana mu ngeri emu. Tulina enkolagana era tulina treaties enjawulo tusayinize nga Jumuiya Treaty na treaties endala nnyingi nnyo ezitubaga ffe enkwatagana eno fenga ffenna amawanga. Naye ojja kwesanga nga bambi era neffe mu Uganda tulina bannamateeka abenjawulo, tulina bannamateeka bangi nnyo abagenda e Kenya ne bapracticingirayo ne bapracticing licenses n'abasuubuzi n'okolera bizinesi zaabwe ez'enjawulo. Naye ate kyamukisa mubeera kya nnaku okulaba nga bannayuganda oba Uganda Law Council yagaanye okuwa Martha Karua Honorable olukisa okuweereza munnamateeka we, sobola okuweereza client we eyamusabye okuba lead counsel we mu musango guno. Kuba tteeka limuweebwa ssemateeka oyo yenayina awaabiddwa ofuna munnamateeka gw'aba ayagala kasi baba nga bayise mu mateeka amatuufu akkirizibwa mukama wange. Naye ate kyamukisa mubeera tukivumiririra, kintu si kirungi, kintu kityoboola ssemateeka era kityoboola ne treaties ez'enjawulo East African Community kigenda gisaabulula. Era tusobola okwetondera baganda baffe ab'e Kenya olw'ebyo ebyatuukawo si birungi, ffe nga ffe bannayuganda tubivulumirira be batusonyiwe. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeeza nti ensonga lwaki emisango egimu bagikasuka mu kooti y'amagye nti kooti zino eziwozesa nga high court ne kooti endala nti ziri bize zisala misango gy'abantu balala egyali egyedda. Kyova olaba nti emisango egimu bagikasukawa mu kooti y'amagye. Nammwe bannamateeka kino kikkirizibwa? Kakati
mukama wange olaba etteeka lisigala tteeka oba nga waliwo etteeka erikugira civilian yena okutwalibwa mu kooti z'amagye liba tteeka oba nfuna tewasobola kubeerawo authoritative other body eyinza kubanga bagamba constitution is the supreme law of the land article 2 era any other constitution that is inconsistent with the constitution constitution esigala ekola ki eprevailinga tosobola kuleeta kintu ekyo nga defense kubanga ddembe lya muntu owa bulijjo okukozesebwa mu kooti etali y'amagye ekooti zino endala eza bulijjo era otulina sakamusate zibe okisooka okukozesebwa kwa ntandikano gy'okakiza Besigye mu kooti y'amagye kumenya mateeka kubanga yali Kenya era Kenya yagendayo ng'ali mu mateeka era gavumenti ye Kenya erina okukola ki okumuwozesa pozi nga gavumenti ya Uganda bwebanga emwagala ng'ebadde emwetaaze okumuwozesa wano ku butaka erina kugoberera mateeka kye tuyita extradition process era omuntu oyo gavumenti y'eggwanga lye oba gavumenti ya Uganda yali erina okuwandiikira bannakenya ekole kyetuyita extradition process eyita mu mateeka gende mu kooti y'e Kenya ewaabe nti omuntu bw'ati tukola ki tumwagala tumwetaaze so ate kukwata muntu kugenda kumuggyayo kumuyisa mu booda nga talina kyamanyi ate omuweereza kitegeeza Uganda yatuyobodde eddembe erya Kenya oba amaanyi ga Kenya tuyita sovereignty nti gavumenti mateeka kyogera nti tositokirize wadde n'okkuba ejjinja mu territory y'omulala kitokirizibwa kati Uganda kye yakoze ekyokwata itandikalo Kizza Besigye n'omukulugusa nga ne gavumenti ye temanyi mu nsi ye mu territory ye n'omuntu ayita n'omukoma mu ggwanga kintu ekyo kikyamu era kimenya mateeka si kirungi nkweyanziza nnyo omukulu bwana Edward Mubiru okuba osobola okujja wano n'osengeka ensonga erambulula ku bannayuganda era nga wano wensabira ono omukulu agenda kwesimbawo ku bwakansala Entebbe district council era Entebbe division mumulabiranga ddala kuba omusajja omulaba ensonga azisengeka mwami Edward bwe tulaba Entebbe omuntu ayinza olowooza Entebbe bali bulungi naye ate Entebbe erina ebizibu bingi nnyo ku nsonga ya health yogerako ki Entebbe tulina ebizibu bingi naye kenyini ndi victim owa health nagendako mu ddwaliro nga njagala obujjanjabi naye obujjanjabi saabufuna ate nga mu ddwaliro lino eryaki ddwaliro eyinza okugamba nti lya gavumenti yinza okugamba nti lya gavumenti bwenyinza okufuna eddagala naye ne bansindika ate mu ddwaliro eddala eryaki erya private so kyanaku nnyo kya mukisa mubi nti Entebbe lye liiso ly'eggwanga era ebyobulamu birina okubeera nga bikwatibwako nnyo kya mukisa mubi nti nno tulina Uganda National Medical Stores ekibiina like store gye batereka eddagala lye bagala okuteeka mu ggwanga lyonna naye ojja kwesanga nga ffe ngaffe mu General Referral Hospital yaffe tetutemuli ddagala katusuubireyo nti mu kujjako ebyobulamu byandikyukakyukamu Entebbe akasembayo ku bannantebbe abavubuka bangi abali Entebbe eyo batalina mirimu ate nga baagala enkulaakulana abo oba obaplaningidde otya kakati tusanze nga mu kibuga kyaffe eky'Entebbe tulina abavubuka bangi bannantebbe bakozi era bannantebbe naddala abavubuka baagala nnyo okukola emirimu gino egya bulijjo ate abasinga bayivu naye beesanze nga tebalina mirimu babuliddwako emirimu ate ne beesanga nga tebalina skilling oba mirimu gya mikono gye bayinza kukola ki kwetabamu kusobola nga okulaba nga bejja mu bunnya mu bwavu obungi ennyo omuvubuka olina okuba nga olinamu akasente mu nsawo luba tolinaamu kasente mu nsawo kiyinza okuzibwalira okukola emirimu gye gya bulijjo abavubuka twagala okuteekawo programu ez'enkulaakulana ezigenda okukulaakulanya abavubuka okulaba nga babako ne bamwe bako tulina enkwatagana enjawulo ne NGOs ez'enjawulo international bodies ezigenda tuyambako tugenda kulobinga ku ssente tufune skilling tufune ebyuma abavubuka batandika okukola babe nga basobola okuyingiza kasente kasente kaabwe akanaabayambako mu ngeri emu oba endala abakyala tugenda kuba naddala abakyala abavubuka tugenda kufuna engeri tugenda okubakwasaganyaamu ebibiina byabwe kubanga bw'onootandika okunyumya ku Ntebbe naye nzikiriza nsooke nkujjukize bannaffe otambula nabo mweno program abatuteekamu ku nsimbi nkujjukize bannaffe aba State First Enterprise Uganda Limited ye kampani esinga okukolera ebirungo bya caayi ebiwuuma okuzaama era gwe wonna owa restaurant hotel office bars individual beekwate basangibwa Wakiso Kira basange ku namba y'essimu 075 18 18 9 6 kankujjukise ne bannaffe aba Super Deal bano nno
bakuwangula osobola oteekamu ennusu 10 n'owangula TV ya kakadde kalamba. Eno app ky'olina okukola olina okugenda ku Google n'oteekamu www.superdeal.app n'ogijjayo no following instruction n'otandika obidding ne weewangulira ebirabo. Kanso sibula kubatuwuliriza. Niyanze nnyo kyali kijja kuba kya mukisa mubi nnyo obutasibula ku bantu baffe abatulaba. Njagala okulamusaako bannantebe munna abali eyo, abantu beerunnyo, abantu b'e Katabi, abantu b'ebbanga, abantu b'okumagala, muna bannaye mbaagala nnyo bannantebe munna era njagala okusooka n'okulamusaako ku famire yange, mama wange mukyala Nanziri kwali atulaba atuwuliriza, mukyala Nanziri Serina kwali atuwuliriza kwali atulaba, baganda bange, famire yange, banebba bange ne banalunnyo munna okutwaliza Makala Amatendo. Mbaagala nnyo nyanziza nnyo neyanzeeke. Amin. Nsigadde nze baliko wa Idris Obama wano ku PBS TV. Choino okolo inakwekumira ku PBS TV ebinyuma bikyajja, programs ebyemizannyo gikyajja. Nze baliko Idris Obama. Bye-bye. When I came from the bush, this man wanted to give me cows. I rejected the cows. Chemwanyi jiveko, tojukwatako, ya batu waffe, ye mama, ye tata,